tumaliriza ku YouTube channel yaffe Nalubalega Divine ensonyi nalankawala na mirembe ombabuuzaako mwenna abawagezi era abanyumirwa ensonga z'obuwange n'ennono abanyumirwa emisomo gyaffe ate era abagoberera YouTube channel yaffe mbeebaliza ddala kyansoso eri banaffe abatudde mu buweereza nammwe tubatumiddeko ate era ne twongera okusaba obulungamu okuva eri bakama baffe tusinzidde ku lusozi kiwa mirembe ebugaba Sase nalanga nkugamba nti ekisooka mu byonna akadde kabadde kawanvu since the last time bwe twafunamu kaakadde okubanga tubaako ensonga z'abalonde ze tuwayawayamuko naye nja kusaba osooka obuuza ku bantu baffe ndyoke nkubuuza ekibuuzo kino tubabuuzaako tubalamusaako bassebo ne bannyabo abalangira n'abambejja bassaalongo ne bannaalongo mwenna bannaffe abatugoberera abatwagala ennyo era betuweereza mwenna tubalamusaako nti mugyebale naffe gye tuli tukwazza mpolampola yes olugendo luno oba emboozi eno obutambi tuyinza okukola obw'enjawulo okusinziira ku ngeri emboozi gy'enaawanvu eyinza okutwaliramu ebibi ebiri pasono by'ozze ng'okola naye byonna kyenjagala kwe kubanga tujjayo ekifaananyi ekyo eri oyo asuubira okutambuza ensonga z'abakama be eri oyo atandise ku lugendo luno eri abasuubira okubanga babaako bebalungamya okusiigira ekifaananyi ekituufu ekitali ekyokusendasenda abantu wano nga bababuulirira nga babagamba nga bagenda mu bufumbo things are different nalongo kagamba bakubuulirira naye waliwo facts ze batakugamba z'ogenda ofacing ati si buli kanaku nti mugenda bba mu kunyumirwa kugamba balina bino bye bapolishinga ebisigadde ndowooza ne bagamba anaabirabireeyo ng'atuuse mu bufumbo kakati w'omala obbulinnyamu akasimu akasooka tuba tumanyi kyogenda okutugamba ng'ogyeko okubanga wemulugunya nti kale naalonda njagala omuntu asuubira okuba nga yeeteekateekera ensonga zino ffe tugeramu ekifaananyi ekituufu va kuba ababuulirira bannaabwe nga bagenda mu bufumbo ne batabagamba facts ziriyo nti olumu ayinza okukuba naye tekitegeeza nti takwagala olumu ayinza okukomawo nga tayagala nakutunula nako naye nga yeyakwegayirira nti yes yeyakutwala ne mu nnyumba eyo kwegamba tugenda nga tutandika wano naalongo relationship tubeera ne byetwagala era byetusuubira kyekimu kubatandika ensonga zino olw'okuba nti bano abatuwulira nga tunyumya gyenvudde n'omala n'onyumya nti munange eventually obulamu bwakyukira ddala kakati kyasooka okuwandiika kyobulamu bwatereera kati asuubira otandika ng'awaamanya kakati naalongo yagamba wano ne bamuwa amaka wano omusajja n'amala najja kwegamba atandika omusajja wembagenda okukola ensonga zammwe nawandiika omusajja gw'ayagala n'ababuulira omusajja alina omwanjula kwegamba weekolera ka wishlist ko by'obasuubira okuba nga bakola nga bwe weeteekateeka ng'ogenda mu bufumbo oba by'osuubira mu mwami oba omukyala but then eventually when you get into the marriage n'olaba nti bino bye wali osuubira nti omukazi agenda okussa amazzi agookya akamere kulabirira simanya baakugamba wowosa toddamu kubonaabona n'olyoka olaba nti ate weereetera ekibambulira anti atukeesa nakugamba emmere weeri awo mu ntamu bw'oba tusiza okuleja kwejjulira naawe tutuukawo awo tubeera myaka emeka kuba wano nga bitandika nalongo mubeera excited when he gets back from work ng'oba weeteeseteeseta so kyoyagala kyokka kwe kumutunulako temufuna nnyo obudde bwakulya bano mubeera nga mu baana basatu bana
kakati wazadde kano kakaaba eno yonsa kunyumiza ono excitement yaffe ebintu bino we byali nga tubitandise tunyumize byali bitya mukwano nalongo you don't get so much time to eat ekyokulya si kyembeerako ennyo mubeera mwenyumira kwetunulako kwewaanawaana kugamba ne mwenyumiranga amateeka we galagira okiwulira abantu ne batuuka okulowooza nti ababakyalira babakalubiriza kubanga bwe bakyalanga mwe mufunamu akadde nga mudduka ku bagenyi nga mugenda mu kisenge babalaba muvaayo musekaaseka kakati ne bagamba owange kyovala babba abedda abagole tebabakyaliranga nnyo kakasi naalongo bwekitoowe kibeera ne mu lubaale bano abamunyumya abakugamba nti wallahi kola bajjajjaabo weeyagala osirike waliwo bye batanyumya wano nti obufumbo bunyuma obujjamu omwana obujjamu ekitiibwa kwagamba waliwo wakati wobeerera nga nalongo honestly oli mukoowu naye olina otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo oyagala kuweta saagala kuweta nkubuulira ekiriwo no kyengamba nga oli mufumbo naye nga oli oyagala budduka tuyagala budduka nalongo nga this morning onakuuba so he comes back from work olina omuwa obudde naye akuuba bibye owulira ate abo bato singa abaana bano betuteeka ku mabeere and the next thing kyoyagala kimu kumalamu servinga dinner you run to bed kakati oba oli mbuliri weefuula yeebakiriza nga yewuuyeza and they ask you a question you think you could run you think you can run away from me kugamba nowuliranga honestly you don't want to say no bwenga gwe omubiri naawe waaliyagadde enguli heaven's sake ng'oyagala weewummuzeeko kyokka nga ye onaakugamba kimu okuva we navudde waka ndowooza ekintu eki kumuwaka kukola kino kyengenda kukola so it will be so unfair of you to turn down the offer okiwulira kale kwegamba waliwo times we zituuka nga zakuyumbamu ne muyumba ebyetaagisa n'ebiteetaagisa kakati ne bakama baffe nze nkimanyi nalongo era mukyonzikiriza ogenda kubanga tubuulira olumu ebimu ku byaliwo mu lugendo otandika njagala tutandikire ddala ku nsonga kuba kimanyi olina ensonga nyingi z'ogenda otuwa kakati nalongo bwe tutunuulira okusoomoozebwa okutuukirira omulonde naddala ng'atandika ensonga nga yeewaddeyo okukola ensonga nalongo waliwo challenge ey'okuba nti okuza oyagala kubeera dokita osomye you know how difficult it can be to become a doctor waliwo no second year waliwo eno second year ya medicine where you have to handle the dead so you go ne mubasala ne musala ebikere so this torture nalongo gy'oyitamu to become a doctor kati otandise okukola 2 years ku internship actually nga lubaala asitula enkundi togenda kumunyonyola nti bannange leero shift yange leero ninayo theatre leero ngenda kukola kino yayagala akugambe nti naku 9 nkwetaaga nga okola kaseera kange kati ng'omugamba jjajja nsaba nkikole during my leave nzija nkola akaseera ako ak'ennaku 9 nja kubeera n'omwezi mulamba n'alyoka akugamba talina budde kino kyayagala okole kirina kukolebwa mu budde obwo naye nga nalongo gwali ku budde wiiki eyo gwali ku budde akaseera ako okeetaaga tokyerabira gweyeerabirira n'ogenda n'ogamba kale jjajja kale kati jjajja nsaba ompeeyo omwezi guno nsobole okutegeeza mukama wange nzije nkola akaseera ng'ogenda okulaba otabuse n'ono omulwadde alina byakubulaminga byototegeera
bw'oba okyali ku ekyo mukama wo ensonga zimutuuseeko ate ye atabuse nnyo takuwadde na mukisa kwennyonnyolako ogenda okulaba nga they even want to expel you, you know, kwegamba kino nkyogedde mu field y'abasawo but ne fields endala zonna these things happen like newesanga nga your life is getting messy buli kimu kaboyfriend kakwekyangiddeko eno kyobadde okuba ekicuba bakugambye bajja kukubira essimu meanwhile tosooka kudda, you know, kwegamba buli kimu nekikyankalana n'olowooza muli n'ogamba oba bino bajjajja bye baagala nkole n'ogamba waika neeweeyo ekijja kikole ki n'ogenda n'obikola olumala okubikola those are 9 days mukama oyinza okuba olina afuna ky'omugamba oba you're sick or something naye n'oveeyo and everything nekikulaga nti kiri fine kiri best buli kimu kitambula smoothly kale nalongo tulina challenge ey'okubanga tulina bino ebintu bye tuteekeddwa okukola ffe ng'abantu bye tulina okwekolera nga bw'ogamba nti this is my life nkuze nkola kino I'm a supervisor, I'm a manager, I'm a guide. Nina bino byenkola on daily basis and it is my responsibility. And sichoka, maybe I may not be able to. So nalongo nchiba nti tusanga okusomozebwa kunene nnyo wakati wa obuvunanyizibwa bwe tuba tulina ng'abantu. Jjukira tukola zino programs nga bajjajja tebazirimu. Batusanga nga life yaffe already eyina engeri gyetambulamu. Ndi kuba no nga lubale takutte mangu akulesa obadde olina byokola ofumbiddwa nako muli mu bufumbo olina gino emirimu gyokwasaganya nalongo imagine it olina department ya life gyokulira gwagikulira ayina byayagala okole alinga azanya kifiiriza. Of course. At that time, that's what we see. So, abantu baffe nalongo bayise mu kusomozebwa okubwe kutyo nga tekunji. Akati nalongo, mwabo bentunulamu wano, be bakyala bano. Nga alina okugamba nalongo. I've had that lady. Nalongo nze maama nze taata. Lubala ayagala neebake muwe kati emyezi 3. Lubala. Kwegamba abaana bagenda kubaawo batya. Oliose noyogera kwoyo omukyala. She was very worried about that. Olwokuba empewo bwe yajja yamugamba ogenda kwebakirira bajjajjaabo oba myezi 5 oba 6 bebbanga lye banaabasazeewo. So I want you to look at this lady's scenario. Yes. Okwewaayo kwe yakola. Newankubadde yali taata, newankubadde yali maama, yeewaayo. N'agamba ekijja kangende nkola ensonga z'abajjajjange. And what happened? After 3 days, baamugamba kiwedde. Kwegamba nga mukyo lubala yali ayagala kulaba. Asobola okwewaayo. Yeah. So, just don't be scared, okay? No, longo just don't be scared. Totya lumba terumbisa bumalirivu. Okuva waayo bali bakuwaddemu break. Eyaki? Atikyo kakasi isobola okugamba nti bampa break. Unfortunately, nero babakuwadde break oba tomanyi nti bakuwadde break. Kubanga already obeera adapted to their ways. Okiraba? Kwagamba otambulira mu system yaabwe. Ekituufu kintu twafuna emyaka nga 10 egya break. Naye wali omanyi nti oli mu break? Ate nali manyi nti ndi mu break nga tufeffeta ebyoto otumanyi. Nyinza otandika kino ate najja naŋŋamba kino. Ng'ate naakatandika. Ate okitegeera. Kaakati natandika ate okufeffeta ebyoto tubikume. Kyokka yatuwa break. Owulidde awo nno si bwe twagendera emulungu tukume ekyoto ne batugamba nti ssaawa 11 jjajja Mukasa aba amaze okukola. Era jjajja Mukasa yali amuse. Kakati musumba wa jjajja Mukasa mbudde bw'okuwummula. Okusomozebwa kuno Naalongo abalonde kwe tusanga kutumenya. Era naffe ng'abalonde
nalo kuno twagadde kubanga tuzze tusomesa abantu nga tubalaga challenges na butabo tukwasaganya bajjajjaffe. Ne this time njaga tutunulire fenga abantu abatudde mu nsonga zino. Nobeerawo ng'olina kyoyagala. Olina eno show gye wategeka ogenda ku performinga. Waleeta show. Olina ku show nga okeddeko ku makya nga wateese olina eno date. Oyina date nga naye bano abasajja bazze bakiraba muteekateeka date eno nga wetegekera n'engoye z'ogenda okwambala okiwulira weegeza mu luno weegeza mu lule eventually like kano kayinza obutakola ku lunaku lwennyini lwasalawo n'aleeta program ebeera kiriya very ate aba akitegeeza nalyoka akugamba nazze wendi wano ngenda kumalawo ennaku 3 kale munaku ezikusuubira kusala masanganzi ekyo kibeera obvious nalongo kati nga oli yakyadde otambula oveewo muleke waka kumenyumba tagenda kuleka kubyerowooleza oyinza obutabirowooza n'omulekawo ebirowoozo gye bibeera ku deetiyo so ye asazeewo abeere clear nazze ngenda kumala ennaku ezo 3 kale ennaku ezo 3 sikusuubira kusala masanganzi nfunyemu ka moment ako tubadde bize nga tweteekateeka twagala kuba omwaka ddife ng'abantu bannange ekyokuba nti tuli mu zino ensonga it doesn't mean we don't need time for ourselves. It doesn't mean we don't have a life. Nenalongo fact is waliwo obulamu bw'oyingirira nga togenda kudda mu bulamu bw'okuba kyekimu. Exactly. Bwe bulamu obwo obufumbo that's why bajjajja always nze mbakombeyalinga ku bufumbo toyingira bufumbo n'osigala nga life ye egenda kuddamu ebere kyekimu batuwasa akasi wateekateeka oba naayambala ki ogolyawo nga aliwakugamba olowooza noolina gy'olaga ati obadde oteekateeka ate ffe tubadde tuze tulina birala bye tuliko owulidde so mu ngeri ng'eyo tukimanyi abalonde bafuna okusumbuuzibwa omuntu ayinza ogamba oba bajjajja tebaagalisa kwegamba mbenga nsanyukamu ng'omuntu ensonga enkulu eri mu ekyo baagala kutesitinga bagezesa balabe oli muwulize osobola obbawuliza osobola okwerekereza ekyo kyosinga okwagala osobola okukola ekyabwe kyebakugambye netta temugenda na advise ya mama nalongo no nkugamba facts wezibeera ku gonze okimanyi nze sinze muntu ayagala okugamba nti mu budde buno kyembagenda okwogera mukadde ako enkikugamba right now sebuzaabuza nalongo lwakuba nti newamugamba nti bambi nkwegayiridde ndeka amuuzeka let me be I've said it let me be genda okolekoko ku bibyo nange mbeereko konzeka ekyebuza bwagenda kikyoddako no oligagamba wamugamba ng'agenda asobola okusirika nagwenga namu nalongo yes ate gonyini otandika omukowula kamange nga sikyakuwuliza osirise bambi yogeyakolange akulemesa ndaga akabonero nti wooli simanyi wandekawo wansuula kagamba nalongo marriage is good naye tulina okukkiriza obuzito bwa marriage tuyambeko omulonde amanye nti waliwo ebisomozebwa byo abalonde bye batunuulira bo nga bo bye basuubira ebiri very obvious nobeera ku musawo n'akusumba owa bikiribyo naye waliwo ensonga ez'omulamu ennyo abamu se baboosa amaaso nayo obulamu bwo butaddamu kuba kyekimu era tebuddamu kuba kyekimu buli kimu kikyuka obanga omwana azaaliddwa obujja twogera ku bano abantu abatali mu kwebuzaabuza nalongo twogera ku bantu nga tebalina bajjajja muntu bane enemboozi ejja kusinga kukolera oyo alina bajjajja be nga bakwatagana ng'ate naye yeewaddeyo kukola ensonga si bajjajja leero aboogera kino enkya ne bakola birala
Nalongo twogera ku bajjajja nga yakugamba nti nze wemba nkyadde of course oba ki whatever it is it has to be that it gets on hold mpaka wenva wano kati gwe eyayita omusajja oba omukazi omuzibu you dare get out of the house olyokotegeere kwegamba waliwo engeri gy'osobola okubanga otubudaabuda mu mbeera ng'obulamu bwaffe babwefuze that is the fact Nalongo nga beefuze obulamu bwaffe omulonde embeera eno agiyiseemu atya Nalongo emboozi eno nkikubuuza kubanga esinga mu yo gyeyiseemu wakwasaganya otya the campus life you have adapted ku nsonga z'abakama abo kwegamba emisambwa nga gikulaga mikambo misibu gwe kenyini naawe ng'omuntu obadde ne plans zo Nalongo lubale akeera ku makya nakugamba kakati akimanyi bulungi wakeera ku makya nogenda kusomera emyaka almost 7 nze njogera ku gya university nze sigenda kudda ku gino gye baali eyo nga batuyimbisa ebintu ebitakwasagana kakati nakugamba tugenda kugira ogenda ejiro otuddemuko wano funa ogenda kubanga tukubuulira ekiddako ate Nalongo lubale takuwa ki gundi eri awo mbuntuufu definite kugamba you're not just like oba gigenda ba myaka 5 agenda gigamba nti emyaka 5 just yagamba bugambe akaseera kano kampe kati gwe oyinza osetinga akaseera n'olowooza akusabye oba omwezi guno obutabeera impatient n'obulinda ne gugwa obwokubiri toyagala kumubuuza gwange akaseera ko kewasaba kenkanaki you can't ask oli mukamawo kati omulundi akolera ki embeera bwetyo how can you overcome such a situation kakati to be honest n'abaana bato abali abakola ensonga Nalongo njagala kitugambire ddala nga bwe kibeera nze kinategeera kyali bwe kiti ow'amaanyi bwakukwata tolwana era kino mbadde nkibagamba mulabe ku movies abasinga obungi tulina zino machine ze bayita bumblebee biki ebyo mu transformer kakati assume nti kikukutte bwe kiti both hands gy'okoma okulwana ekisooka ogwamu amaanyi n'okoowa ekyokubiri onuubuka muno n'osigaza ebiwundu mu kiseera nga bakutadde eyo ye mentality gye nzize ntambulirako nti omwamaanyi bwakunyweza tolwana mugondere gonda omukono wagukyusa nga agutwala ebitambuliro eyo bwaguza eno eyo Nalongo tolowoozaamu nti okugondera kakati bw'omala okugonda atuuka okkuta nga tolina bruise yonna tolina bruise olina amaanyi otandikira wewakoma eyo ye theory gye mbawadde nga wemu naagyaplayinga Nalongo's theory mujja kulaba nga ebintu birungi tolwana eddagala kubeera kugonda bwakukwata gonda owulidde mbabuulira mazima you may be kyonna kyoli oyinza okuba oli musomesa oyinza okuba oli mujaasi oyinza okuba oli kyonna kyoli naye singa empewo zikeerekya ne zikukwata ne ziraga nti zirwanyisa ekyo kyoli don't fight back kkiriza mbasawo okunoonya obudagala ojja bufuna naye bugenda kubeera temporal kubanga zirina obusobozi obumesinga your life totally and also owulidde Nalongo did you know nti empewo zino nga zagadde okuleetera obuzibu lutemya lwa liiso obadde okimanyi nti empewo zino zimanyi okwekola kopi mu bantu baazo wali okiwuliddeko nze I've experienced it not once not twice
oli najja n'akugamba akulabye mu kibuga ne mwogera naye nga tonnavaako waka naye nga akuweerako obujulizi era n'ebintu by'omutumye ng'oli mu kibuga ng'akusanze nga byakuleetedde bino bye wantumye ogenda obiraba nga mutuufu by'obadde obyetaaga naye nga tonnavaako waka kwegamba tulina embeera zino enzibu ennyo nnyini ddala in that nti bo bajjajja balina n'obusobozi nti bw'oba obadde musomesa nga ddala toteekeddwa kuva ku mulimu naye ng'olina okukola ensonga zaabwe gwe nga weewaddeyo okukola ensonga zaabwe they can make your presence happen n'obeerayo ng'osomesa ekisooka you will never know olw'ensonga people will assume nti wabaddewo so no one will tell you nti ego tewabaddewo naye tewabaddewo alaba ekyo kyoyogerako nkigeraageranya nga mukyala ali mu bufumbo agamba munange nze omwami wange anyambako ku mirimu awaka ng'akomyewo era omwana wakaaba amukyusa dayika amanyi okuŋŋamba no kakati gwogera owomula Nalongo kyenkugamba nti tekitera kusangika kyenakola kyebakola ekyokugonda experiencing such a situation yogamba nti omwami tasobola nze kyesaagala omuntu walowoozeeyo nti naye bajjajja be bagenda kwekolamu kopi ku mirimu gy'alina okukola babeereyo no those are possibilities nalongo sigamisi bagenda kikola bwe batyo kyobola basoose kuwa eri scenario omukyala akunyumiza nti omwami wange akola bwati so mu bufumbo obungi bwe tuyina ennyo oyinza osangamu abasajja abo nga bali ku 5% or 3%. Kakati gwe tulina kweyibala nti olowooze nti naawe omwami wo wanaatuuka ajja kugamba let me take over. Kakati kiri bwe kiti abalonde kiri bwe kiti mu biseera ng'okkiriza okukola ensonga z'abajjajjabo be very certain nti they'll find a way. They'll find a way. Yeah, bajja kufuna engeri y'okutuuliramu. Oyinza n'okuba okyali awo ng'osazeewo nti enkyalo engenda okukola ensonga wabuliddwa bw'obawa excuse ku mulimu mukama wennyini n'akukubira essimu n'akugamba nti project bwe tinawe tugibadde okolako badde njagala gundi ono ali ku training agikoleko okumala wiiki singa bbiri ekiriwa mukwano neweegoba ku mulimu ofuna obuvumu n'ogamba mukamawo n'ogamba mukamawo bino ebintu byamwe byambwa n'ogamba no nkoyokola siri nnyo mbwetaavu siri nnyo mbwetaavu siraba nsonga lwaki mbeera namusomesa bino byakunzisa madaala nze ndiwa waggulu kati nga wejja kati zazimu ku options zebasobola okujjayo nazo eziri brave zebakozesa nangokyagala nkugamba nti nga bwe tugambye nti tukinyonnyola nga bufumbo nti oyinza okugamba omwami onofu ng'avuddeyo ku mulimu tomanyi lunaku bwe lwatambudde noyagala omugamba you know what I've had a long time nkwasiza ku mwana nakubbirawo lwi vaawo mpito and you're like he's never done that kwegamba oyinza obyeyo okulowooza bw'ogenda kujja mu maaso g'abano bajjajja abaaterekebwa abaayisibwamu omuliro abaakolebwa ebikolobero wano ng'ensonga ziddayo ojja omugambe you know what I cannot I have this responsibility alabe nga buli obuvunaanyizibwa bwe bukulebesezza ate mwekwasa responsibility obwagoba ku mulimu oba si kyekyo watabukuwa ng'abuwa mukamawo nga ye akugoba naalongo katwala omukisa guno okutegeeza abalonde leero ennaku z'omwezi ziri 12 ogw'omukaaga 2025 tulinayo olukiiko naye ng'olukiiko olwo lw'abalonde abeewaayo okutereeza ensonga z'empewo z'ennyanja naalongo empewo z'ennyanja ozimanyi omanyi bwe twogera ku mpewo z'ennyanja abantu bamanyi 3 Jaja Mukasa Dadikiwa n'omukulu atambulira mu gundi Kyesimba naye munnange n'abakyala bano basatu be bayita nabo bali more than that tulinayo kabaka wanema
tulinayo jjajjaffe Wamala, tulina jjajja Kitinda, jjajja Musi, jjajja Wanga, Omulangira Kyobe Kyomubeezi, tulinayo Kabaka Bulamu, tulinayo jjajja Ndawula, tulinayo Namalere, Magato, tulinayo Lubowa, Namuzinda n'ekikoosi kyonna. Olabidde jjajja wange Bemba. Jjajja Bemba Musota, jjajja Kintu, jjajja Nambi, bonna abo bonna basese. Eri omulonde yeewaayo. Okutereeza. Saasuubira obusuubizi. Tulinamu ebiti bibiri ebyabalonde. Tulinayo bano abakola okuweweeza ne bawongerera. Nibo bano abagamba nze bajjajja ekijja kijja nze ngenda kukola kitereeza. Teweerabira paati yakusatu. Ali awo wakati. Tamanyi kyaliko. Va kwawongerera waliwo addako. Kangezeeko ndabe obiba bisoboka. Bakangezeeko ndabe. Naye obinaba bikalubya, I'll just drop it and I can't get saved. Kakati? Ne wabaawo ne baffe bakalema. Abagamba mu bajjajja mwefudde bazibu. Ngenda bayoola. Nange nasangibwa sire mwangu kati. Tugende. So, olukiiko luno lw'abalonde abasamirira empewo z'ennyanja oba abakola empewo z'ennyanja oba abakongojja empewo z'ennyanja oba abakola empewo z'ennyanja oba abasumbuyibwa abatawanyizibwa empewo z'ennyanja. So, abo bokka abeewaayo okutereeza betusuubira mu lukiiko luno Nnaalongo. Era okuva leero lwe mutegedde olukiiko luno lugenda kutuula nga ennaku z'omwezi 30 ogw'omunaana. Naye lugenda kutuula Kiwamirembe Bugaba Ssese. Kale kiba kitegeeza nti nga lwasatu ogw'omunaana tugenda kutuuka nga 29 olukiiko tulutuulemu nga 3 nga lumu tubeere nga 3 mu lumu tubeere nga twabuka. Kakati olukiiko olwo omulamwa guli nti embeera empewo gye zituyisaamu. Kale nno abaneetaba mu lukiiko luno tujja kubeetaagisa okwewandiisa kituwe okuteekateeka obulungi okuva kati n'okutuuka ku mwezi gw'olukiiko luno kyenkana tulinayo omwezi nga 1.5 kwebiri actually giwera 2.5. Mu budde buno tubasaba mwebuuze ku bajjajjammwe nti bajjajja Nnaalongo Nalubaale ne Ssaalongo bali baawe Ssese batuyise mu lukiiko twogere oba tuteese ku kusoomoozebwa kwe tuyitamu ffe nga abalonde abeewaayo okutereeza ensonga z'empewo z'ennyanja. Bakama bange munzikiriza ngende. Olukiiko olwo mwali yagadde olukiiko kubanga lwabyafaayo Nnaalongo. Olukiiko mwagala tuleeta lwabyafaayo era olukiiko luno nduyise nze ŋŋanze nga ntudde mbwa Sserugatta era mbwa Kitinda okugatta ennyanja n'olukalu nga twagala tugattire wamu ebirowoozo tubeeko kyetutuukako ekigenda otuyamba. So erifa abantu lwabyafaayo ate n'eri bajjajja era lwabyafaayo. Kale gwe alutegeddeko akatambi katambuze banno bagambe babuulire nti tulinayo olukiiko Ssese. Nnaalongo Nalubaale ne Ssaalongo bali baawo Lubwamakisitu be bayise olukiiko olwo eri abalonde bonna abakola ensonga z'ennyanja. Tuteese okusoomoozebwa kwe tuyitamu tulabe tubigonjodde tutya. Kale nno mu ngeri eyo mu bufu obwo bwennyini nga tutunuulidde okusoomoozebwa kwe tuyitamu ng'abantu tugambye nti tugondere bajjajjaffe era bo nga tubagondedde always babeera n'ekkubo basobola okuggyako ogwo omulimu n'otuula n'okola ensonga zaabwe naye nga woomalira ensonga zaabwe ate balina gwe bakutegekedde okugenda okukusasulira n'okuliira byonna by'olowooza nti by'ofiiriddwa. Wakakolako ne buuti singa bbiri nekituukawo esagala abantu balowooze mbu
nga bwe bagambanga ebirungi biri maaso ate muntu namala otuuka maaso nga yebuuza oba maaso side ki nalongo oyinza obawa just by even saying yes exactly ng'ekyo kyokka kye babadde bakwagalamu kati gwe totya kyonna kyebagambye gwe totya kkiriza nga you mean it kkiriza nga okitegeeza era obalage nti you're going to do it singa baati bakyusizzaamu akoma atakomera mpera wakomere ku mukutu wow.